Nawulidde Uganda Police mbo basamoninze Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze w'eggwanga Bannayuganda gwe balonda bamusamoninze ku poliisi mbo agenda nnyonnyole ku bigambo byayogera bwe yali mu disitulikiti y'e Luweero mbwe era simanya yali asosola mu mawanga naye nze nina comments bbiri ku bintu bino nina comments bbiri ku nsonga eno eya Uganda Police okusamoninga Robert Kyagulanyi Ssentamu mbo simanya agende annyonnyole ku bigambo byayogera bwe yali mu disitulikiti y'e Luweero mbwera simanya byali bikola bityo babikola bitya byonna kyonna kye kiri nze nina comments bbiri ku nsonga eno. Comment esooka nkakasanga president wange tasobola kunjiwayo ne bw'anaaba agenze ku police ebigambo byebimu asobola okubiddamu mu maaso g'enanga asobola okubiddamu mu maaso g'abakulira police mmwe b'okyola asobola okubiddamu mu maaso ga Museveni oyo ye Robert Kyagulanyi Ssentamu tasobola tuyiwa asobola bibaddiramu ate weewuunye n'abamu ku ffe novu tusobola biddamu tusobola nobikolamu oluyimba tusobola bisalayo ne tubiteekamu akadodi ne tubiteekamu zituni zonna ne tubiteekamu n'ebinyanyanyanya ne tukozesa engoma za tribes ez'enjawulo eziri mu Uganda ne twongera okulumya Museveni nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo byayogera e Luweero yali tawemula ate tebyali bya bulimba. Tusobola okuddira abe Busia ne tubibasalirayo ne tubateeramu akadodi. Tusobola okuddira abe Buganda ne tubibasaliramu ne tubateeramu engoma eŋŋanda. Tusobola okuddira ab'Embalala ne tubibasaliramu ne tubateeramu engoma yaabwe eri. So kati ekyo tekitutiisa era nkimanyi president tasobola tuyiwa ajja kubiddamu gwenanga newe munaabamu muyiseeyo ku poliisi yammwe. Kati komenti yange ey'okubiri ku bigambo bya president oba ku nsonga ya Uganda Police okusamoninga president ku poliisi mbusimanya agende annyonnyole ku bigambo bye yayogera bwe yali e Luweero. Komenti yange ey'okubiri egamba bw'eti: Sebo Mr. President n'obuwombeefu obungi sebo taata mukama waffe president waffe gwe twalonda ne tukuwa obuyinza tukulembera wano mu ggwanga Uganda. Nze musajja wo Sebambulidde Patrick owa Red Zone TV nkusaba okkirize olunaku lw'onaagenda ku poliisi okweyanjulayo nkusaba okkirize tukunge bannayuganda bannaffe ffenna tukuwerekereko ssebo tugenda kuwolereza mu kifo ky'okusooka okulongoosa ekibuga tusooke tulongoose poliisi tukkirize tukuwerekere oba tuli emitwalo 2 oba tuli emitwalo 5 oba tuli emiliyoni 1 tukkirize ate kirungi wagambye ogenda tambuza bigere tukkirize tukuwerekere ssebo tugende ffenna ku poliisi tukkirize tukunga abantu ab'e Busia ab'e Mbale ab'e Iganga ab'e Mayuge ab'e Kampala ab'e Luweero ab'e Jinja ab'e Mbalala yonna gy'oyitidde ne gy'otannayitira tukkirize twekunge tutambule naawe oba gw'onaaba otukulembedde oba otusooseeyo ffe tuve gyonna gye tunaaba tuvudde tugende ku poliisi. Nkulayirira sisuubira nti Museveni anaasulako ku olwo kubanga bwe tunaaba tugenza okuwerekera bwe tunaaba tugenza okuwerekera nga tugenze ffe kuwa bujulizi ate ne Uganda Police mbategeeza tujja kuba tugenze kuwolereza pulezidenti waffe nti ebigambo byayogera ffe tubyagala nga muffe mulimu Abasoga nga muffe mulimu Abanyankole nga muffe mulimu Abagisu nga muffe mulimu Abasaamya nga ffenna twekuŋŋaanyiza tujje tukole statement ku poliisi tubategeeze nti ebigambo byayogera ffe bye twagala okuwulira. Tukkirize sebo Mr. President twekunge tuwere emitwalo 2 tuwere emitwalo 5 oba tuweza akakadde ffenna tutambule mpola mpola mu mirembe. Tusobola n'okuteekamu akayimba kaffe akaseeneekerevu. Mr. Moshi yatukoledde akayimba tusobola okukozesa akayimba ako ne tujja nga tukakozesa tujja kuba tetunaba na kutuuka ku poliisi kujja kukuwolereza. Buli musirikale wa poliisi ali mu kaofiisi ajja kuba yadduse dda tujja wunzika nga poliisi tugirongoosezza tuve ku poliisi oba onaaba ku CPS tuveeyo oba onaaba ku CID ekireka tujja kuvaayo tulongoosezaayo tudde tulongoose ne mu kibuga wakati tugende tulongooseeko e Nakasero tugende tulongooseeko Entebbe bwe kinaaba kisoboka ne Lwakitula tujja kutuukayo tulongooseeyo.